omulabi waffe akyekuumidde ku Transmedia ewamu ne Spotlight Uganda. Tukwebaza nnyo olw'akadde k'otuteekamu, akasente k'otuteekamu. Oli wa ttendo kyokola Mukama kwongereko ensalo zigaziwe. Nga bulijjo Nelsi Kyomuhendo, Transmedia ewamu ne Spotlight. Tuli wano n'omwami gwe mugenda okubanga mulaba omulungi, agenda okubanga abannyonnyola ku nsonga ez'enjawulo, musobole okutegeera ebifa mu ggwanga, musobole okumanya ensonga ez'enjawulo kubanga bangi tuli eyo tutudde naye tetumanyi biki ebitambula, ate n'oluusi bwe babituuseewo tetumanyi lwaki babituuseewo. Munzikirize gwe ndi naye mu studio olwaleero yeyanjule tweyongereyo. Sebo tukwaniriza ku Transmedia ewamu ne Spotlight. Tusaba weeyanjulire omulala. Erinnya lyange nze Ahmed Babu, ndi project officer ku kitongole kya Paradigm for Justice and Development. Tweyanzige straight forward, tetugenda kwonoona budde, tugenda kubanga tugenda kumulamwa olwaleero. Olunaku olwaleero omuzadde naawe asuubira okuzaala tuulakalira tosagaasagana, tukuleetedde entanda gy'ogenda okubanga ojja natukubira kasimu otwebaze. Bino bye tuleese bikwata ku mwana wo ne wa neighbor osobola okumutemyako singa obanga okalabye. Mwami Abu, olwaleero tulaba amasomero ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo, wonna bwe tuba tulaze mu buli kitundu ky'obolazeemu ne bwanga si mu masomero, tulaba abaana baffe, empisa z'abaana baffe zikyuse. Naye gye buvuddeko awo twafunako ekiteeso ekyaleetebwa mu minisitule y'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo nga baagala nga bateesa ku kiteeso kya sexual education. Naye kuva ku kiseera ekyo ekiteeso ekyo tekiteekangabwanga mu nkola. Naye gwe nga gwe olowooza singa ekiteeso kino kinaaba kitwaliddwa mu maaso oba kikiriziddwa naddala nnyo nga mu masomero, kubanga singa liba etteeka eryo balikiriza ne lireetebwa mu masomero. Sexual education wali okiwuliddeko. Sexual education abazadde abasinga balowooza nti sexual education omwana aba agenda kwonooneka. Abasinga balowooza nti bwe baleeta sexual education as a subject in schools balowooza nti omwana kasita bawuliramu akagambo sex nti kuba kwonooneka. Wamanga gwe olowooza etteeka lino singa baba balireese mu masomero ligenda kuyambako litya amasomero? Wabula twagala osooka otunnyonnyole sexual education kyeki? Nyanziza kyetuyita sexual education oba sexuality kikwatagana ku nkula y'abaana n'enneeyisa yaabwe depending on their sex, which is either male or female. So mu 2018 Ministry of Education and Sports ya launching kyetuyita sexuality education framework nga kino kigezako okuyamba abaana okutegeera their sexuality nga bakyali ku ssomero. Nga lino framework yalina kuba nga esomeseza mu masomero nga almost like a subject. Nga mwino framework tulina content depending on age group y'abaana. Tulina from 3 to 5, 6 to 9, 9 to 11 and also adolescents abasingako 11 years and above. So ino framework ya launching mu 2018 naye twafunamu obuzibu, resistance from parents ne local leaders, abazadde aba local leaders ne cultural leaders n'aba religious leaders. Twafunamu resistance kubanga bo bafocusinga nnyo ku kigambo sex, balondamu ebigambo bisatu, letters bisatu, sex, sex. Kane balowooza nti no framework igenda kusomesa abaana obuseebu, ebintu bya early sex or what, early sexual activity. So twafunamu resistance. So ministry yafunamu issues with implementation of this framework. Naye as we speak right now, ministry babagenda ne baddamu ne magitunulamu ne bagamba framework tugenda gikyusa erinnya. Tugikyusa erinnya from sexual education to another word. Which the proposed word is health education and life skills.
kubanga kubikako kali akagamba ka sex so that abazadde abamadiini local leaders ne community basobole oku appreciating eno framework ofunako eno framework kiba olaba omuntu abanga akula batuka ekiseera ne bafuna changes omwana abawala bafuna amabeere abalenzi eddoboozi ne ligejja ebirevu abamu abawala ne bafuna bihips so eyo framework etuyambako okutegeera wentuka guno omwaka changes am I supposed to experience so kiyambako omwana okumanya nti wenfuna amabeere it's not something that is out of order, it is normal, so asobola coping with that situation. Tulabye abaana aba dropping out of school because of the changes. Omwana afuna eddoboozi nagamba nti kati ndi mukulu sikyasobola okwogera n'emudamu sikyasobola kukola n'abaana abato tufuna abawala bagenda mu nsonga menstruation and then they drop out of school ne batadda olwa changes because oyogera ku menstruation abaana abawala bayisibwa bubi nnyo bafuna stigma bafuna stain ku lugoye lwe abaana baswala basekerera then nafuna that stigma then also by missing a school days because of menstruation which affects performance ya masomero. So eno framework etuyambako ng'abaana okutegeera wentuka mwino age group what signs, what body changes do I experience, so that we after the changes they can be able to know that it's normal and then they stay in school. Singa abasomeseddwa biri ebya sexual education agenda otuukamu eyo change ng'olwedda akimanyi nekyalina okukola. Kubanga mu sexual education tulina topics, tulinamu growth and development ekyekka mubiri abaana, tulinamu menstrual hygiene, omwana agenda mu nsonga biki byalina okukola to maintain hygiene during menstruation, tulinamu prevention of pregnancy, okuziiza embuto. Then for abaana abato tulinamu ne relationships, omwana alina okumanya mukwano gwange biki byalina okukola, wasookawo where should I go and report. Tulina kye tuyita bad touches mu ssomero. So omuntu akwata mu bifo byatalina kukwatako kiki kyolina okukola nti because mukwano gwange tutudde ku desiki yemu bananga basomesa mwegendereza abaana bemutuuzatuuza abo ojja mutuuza noono ono omutuuze noono nga yate tumanyi bambi kamutawaanya tagenda namukkiriza kusoma amutawaanya nnyo mu kilaasi. So abaana balina okumanya relationship zikomawa, omukwano gwange relationship yekomawa, yes. And then abaana bato tubayigiriza okumanya Katonda waabwe, know your God. Byonna bituuseewo bino lwa Katonda. Olina okumanya relationship ne Katonda. Then tulinamu ne aspect ya HIV prevention. Mwana alina okumanya singa nkola bino ebintu expose me okufuna HIV, so nkola ntya okuziiza HIV in my daily routine. Then also omuntu alina HIV yeeyisa atya kubanga tulina abaana bebazaala nga balina ekiwuka nga nabo basoma asangibwa nga amuyina ate abaana baassociatinga nabo bo tebalina kati nosanga ate afunyemu liri ettima nagamba lwaki nze ndi mulwadde nsobola okusiga nani n'omulala. So balina okumanya wenfuna ekirwadde kya HIV neeyisa ntya nokukoyisa ntya okuziiza abantu abala kufuna ekirwadde ekyo. So ebintu bingi bisinzirako enkula y'omwana from zero to adolescence, because omwana bw'aba akula tulina stage to adolescence. Eyo nzibu nnyo bagamba nga mwana bw'abuuka senior 2 your stage senior 2 so unruly. So your framework ebayambako going through that adolescent stage kubanga it's the stage between childhood and adulthood, makati awo mulimu adolescence. Olaba okuze kyokka ate okyali mwana eno bakugambako omusomesa ogamba kola kino mwana musomesa nkuze tojja kundagira bwotyo. So mu adolescence
abaana bali so inquisitive baagala okumanya buli kye balaba baagala okumanya and then sometimes baagala okufuna experience eyo oluusi bagenda ne batulaawo ne balaba tv ne balaba ebintu ne bagamba I need to try this out. Ate n'ekirala abazadde nammwe mukisusa nnyo n'osanga ng'omuzadde omwana omulekedde remote asobola okuteekako channel gyonna gy'ayagala naye nga buli tv eri mu ggwanga tolowooza nti egenda kusomesa eraga ebisomesa omwana wo okugunjula omwana bw'oyagala mu limitinga ku mwana kuba tv eyo noona abaana. Then abazadde n'ekirala bw'ova ku mulimu omwana ekintu kyagenda natuukira gatubira ku simu yo bwebakubanga okwoye twagala kusumbuwe n'omulekera essimu tukira nti abana abaana intelligence yaabwe yamaanyi n'ekirala zino ennaku kati batuleetera new curriculum eno gye batuleetera omwana alina okusakinga go and ask mom to give you the phone oba computer alina okugulira data searching and then you are leaving your phone n'ogirekera omwana olowooza kino kisobola okwononeka omwana asobola okwononeka nga akozesa essimu kisoboka nnyo kubanga tulabye nti tulina companies ezipromoting those weird behaviors bainvestinga nnyo mu adverts so omwana abeera ku youtube ng'asoma ekintu advert ne popinga n'asooka apozinga nadda advert yogerako kyokanga ebintu si birungi ku mwana sinabya myaka gye and then oluusi omwana wajja n'akubuuza Mom, I've seen this, what does it mean? Tomuddamu n'omukuba n'olulimi n'omuggyako n'essimu kati omwana asigala n'ekyo kigundi lwaki amboggoledde kitegeeza kina kye kitegeeza nyina okitegeera kati kyebakola n'addewa mukwano gwe n'amubuuza jjukira mukwano gwe naye talina information n'amuwa information enfu of which nakola ebintu nagenda mu enkola embi and end up getting issues with their sexuality. So n'abazadde tulina okufuuba nnyo kulaba nti tugaidinga abaana baffe much as tulina framework eyo mu ssomero tulabye nti ne mu wakiso wennyini bwe tukolera implementation of this framework is still poor. Abasomesa abamu tebamanyi nti ne framework gyeri kyokka nga Ministry of Education which governs all teachers yagilaunching in 2018 abamu tebagimanyi twakolako research to see if this framework is being implemented naye amasomero agasinga the framework tebagitegeera tebagimanyi of which they're not implementing it in schools. Olowooza obunafu bw'okubanga eno scheme tetwaliddwa mu masomero obunafu buli ku ki oba buvaawa tunenye basomesa tunenye bakulu b'amasomero oba tunenye bali abalina message nti era balina okutambula somero ku ssomero. Kinandidowooza ati ministry the way it had launched curriculum yandifunye kufa resources ne basomesa schools bafuna aba representative mu masomero especially the senior men and senior women kubanga babona adolescents bandifunye ku resources ne bateekako training to masomero for teachers bategere in a framework and then they can be able to okusomesa abaana mu masomero kubanga the framework iringa topic iringa topic and then also amasomero galina incorporating in a framework eyinza okuba nakutabeera topic nebeera subject namba of which amasomero gagezaako okusomesa abaana through counseling and guidance naye obudde ibawa abaana obudde butono nnyo and of which most of these sessions bazikola in the evening ng'abaana bakooye so if it would come as a subject basomesa abaana ku sexuality omwana ategeere when I reach this age I'm supposed to develop breasts, my voice will deepen zakufuna ebirevu so that they don't have issues when they're growing up. Olowooza tulina abaana mu masomero abali mentally tortured. Abaana abo naddala nnyo abo abava ewaka abasoma abava ewaka osanga ng'ewaka dadi yakomyewo ne balwanagana ne taata taata n'avuma maama nga mwana awulira n'abanga atokyalinibwa mu mutwe gwe muno
oba n'oluusi ne batakoma kubanga maama ne taata bayomba naye taata n'abafulumya n'ebweru omwana tagenda kwebaka nga maama waki ali bweru era naye agenda kukola ki kugenda ne maama we bweru olowooza ekintu bwe kityo nakyo kiyinza okubanga bwe babanga baleese sexual education mu masomero kiyina engeri kinayambako abaana kijabayamba nnyo kubanga one of the components muyo framework is mental health abaana balina okutegeera how to handle their mental health issues through associations tulabye introduced topic ya subject ya PE somero kibayambako to clear their air, to clear the burdens that they have. Naye we have seen that most of these issues are mental health zivudde nnyo waka. Waka abazadde tebalina budde bw'abaana. Omuzadde akeera ku makya n'akomawo leeti tafuna ku budde kumanya omwana yasubira atya omwana which needs omwana zaidi yeetaaga tufunyemu eyo challenge so omwana ava ewaka alina ebizibu bye nadda ku ssomero ebintu byasoma tabitegeera kubanga ali tortured oluusi abasomesa nabo bakambwe naye tasobola namu assessinga kumanya omwana ono omeera akijayitamu bagenda okulaba omwana at the end of the term he has not performed well instead of helping this child bamukambwalira kino omuzadde najja naye nakambwala lwaki oyita bubi bano bali baba bayisa bulungi so ebintu ebyo byonna biaffecting mental health y'omwana so singa abazadde bafuna obudde and they speak to their children when they are at home omwana wakoma okuva ku ssomero mubuuze musomye eki wafunye buzibu ki as you at school also when you're coming back home otegeere kubanga oluusi adolescents tebagala ku disclosing any information they will share it with their friends and not with their parents ate friend era amuwa amagezi amafu so which means that parents balina okufuna obudde babuuze ku baana they should take that first step boogere ku baana baabwe ate nekirala tulabye nti abazadde abasinga especially the private schools tutwala abaana ku ssomero mu boarding namutwalayo at the beginning and for you what you do nodda mu end of term mwana omujjayo tomugendanga nayo bakuyita ku VD tetugenda especially for abasajja tetugenda ku VDs kutegeera omwana wange how is he faring in school so that also should change tulina okulaba abazadde balina okufuba nnyo balabe nti they should take that step to visit their children oluusi tugenda ku masomero nga people are from different backgrounds osanga omwana nga alina cases bbiri emu yangoye na bitabo endala yabyakulya so nga owo azene kese akaveera akamu ak'ebinyeero n'oluusi talina nesente za pocket money talina so that torture okulaba nga other people have it and for me I don't have nawe kiba torturinga so we have to make sure that supporting abaana baffe okufuna bino ebintu and also n'amasomero I think also it's time that we have to regulating ebintu ebimu omwana okujja ne pocket money of 1 million that is too much kyogereko nakyo kisusse mu masomero that is too much omwana muwe what will survive during the term is not going for war bagenda kusoma sometimes this money bajja ne babeera nga ababoss omwana start using their friends for labor njoleze engoye zange nkuwe sente genda okimire one time omwana yanyumizaako n'aŋŋamba nze ku ssomero sirina kyenkola koye nemubuuza lwaki n'aŋŋamba nze bwe nkola omusango nsasula omwana n'ankolera punishment gye bakoze eki gye bampadde ekyo kyonna kiva ku ki sente nnyingi omuzadde z'owo omwana singa oba tozimuwadde olowooza buzibu ki nga bulijjo badde omuwa nnyingi ku luno zibuze oba ku luno yagadde omukangemu zigaanya olowooza buzibu ki obuyinza otuukawo ku mwana oyo ekisooka omwana ayinza olowooza tokyamwagala of which this affects them mentally and bagenda ku ssomero they will not concentrate because balina ekyo ekintu tata wetanjagala so kati why am I wasting my time in school omwana akimanyi bulungi olina ssente naye oganye omuwa we have seen that case of Seta schools bagamba omuzadde yagana okuwa omwana ssente tali ayagala and he ended up committing suicide of which that could be stopped if
children need to understand that no sente zinazo ziva tuzikolera. And to make this money, we go through the education system. We go to school, you get the knowledge and the skills, utandika okukola sente. Naye omwana bw'akulanga they are pampered. When that pampering is not there, when that pampering is not there, then it also affects them. Also at school, it puts a little challenge area of semester. At home, children are pampered. By never made it, but if you try to shape them, they start behaving towards the teachers. They don't respect their teachers. At home, children normal. Mwana mugaga kumusomesa. Mwana yambadde engatto which can almost pay the teachers 1 month salary. Twakolako omulamwa ne twogera ku bazadde abagagga abalinamu kasente nosanga ng'omwana yambadde engatto ya mitwalo 2. Omusomesa yambadde ya mutwalo. Omuzadde naawe n'otuuka ku ssomero ng'omusomesa batandika n'okumuyita kigatto banze nabiwulirako okitegeera. So singa embeera eno eba evuddewo ey'okubanga mupampalinga abaana bammwe fine mubaagala naye abaana mubalageko nti n'oluusi zibula sooka omukangemu mulage nti zibuza olabe kiki kyalowooza sobola n'okugamba osoma naye nomanya kitegeeza bujjo nno omwana asomola okuba ssente okitegeera osobola n'okugana okumukkiriza ku ssomero eno wiiki zaabuza ojja genda wiiki ejja omwana n'abeera waka n'akaaba naye mwe temwagala abaana bakaabe tebabakubako ku ssomero omwana owe bamukubako omutwala twala mwana gw'okubajja kwonoona baffe omwana owange muwa mutwalo gwa pocket money ow'omuwakakadde kyokka enkya omwana owange ajja kujja agambe maama njagala mitwalo waakiri 2 kyokka sizirina. So abaana abo bakoze kinene nabo ate okwonoona bannaabwe okitegeera. So nga tweyongeddeyo tulabye omugaso singa sexual education watugizinze nti abaana balina ebibatokyalinga. By the way, singa sexual education eno eba ereeteddwa olowooza nti n'abazadde tebagyetaaga. Mulimu abazadde abagyetaaga, mulimu abatagyetaaga, naye kino kiyinza okuyambako kitya abazadde wamu n'abaana mu kiseera ky'oluwummula. So nga bwe ŋŋambye eyo framework naye naye mu section ya counseling guidance. Kati singa abazadde balina information eyo basobola counseling abaana baabwe. Omwana wafuna ekizibu agenze mu nsonga oluusi tebakugamba agenda mulume natuula nasirikirira and then banyumya n'abakwano baabwe. So if omuzadde asobola okufuna obudde natuula n'omwana we n'amubuulirira otuukamu negina emyaka osobola you are going to experience this naye otuukamu negundi this is how you are supposed to behave yourself. Ogenda mu nsonga jangu tukuwe sente or tukugulire sanitary pads and then oddemu omusomese pads zino tuzikosa tutya tukosa bbanga ki how do we change how do we maintain our hygiene. So counseling and guidance can help parents to talk to their children about sexuality education. Kubanga naffe abazadde kati mulimu abazadde nga muzadde kati naye nga yafumbirwa obanga yawasanga muto nga naye akyetaaga guidance and counseling okitegeera. So ekitegeeza nti naye yeetaaga essomo lino. Abazadde abasinga tebalina information especially tulina abamu do not need to go to school. There are those that maybe dropped out. And they missed out a lot more information. So tulabye nti oluusi basindika abaana baabwe eri basenga baabwe genda senga wajja kuyambako kyokka n'oluusi senga naye teyasoma amanyi ebintu bya culture ate oluusi bya culture biri harmful to these young adolescents. N'ekirala senga agenda kusomesa mwana bagala senga asomesa nsonga za kisenge naye kati ate omwana nkyali muto n'oluusi senga tali mu maka omuwadde omwana wo amubuulirira amugambe biki bye batamubuulirira lwaki tali mu maka. Tulabye obumenyi bw'amateeka mu masomero buyitirivu
tulaba abaana banywa ebiragalalagala banywa omwenge abaana babuuka ebikomera twagala otubuulire obulagajjavu buvawa mu masomero wano ku nsonga y'abaana okubanga abaana babuuka ebikomera nosanga ekisomero lina ekikomera kikomeeri kiriko ne bubabubi wires bwebuti naye omwana still nakola ki nariskinga n'afuluma omwana ne bakugamba omwana aliko ebitamiiza obwongo buno ebiragalalagala nabiki nabiki olowooza kino kiva ku bulagajavu bwa muzadde oba bulagajavu bw'abasomesa bw'essomero ebirozo kiberi abazadde kubanga omwana abanga agenda ku ssomero tubakolera shopping tulina okuba nnyo ne tulaba nti omwana wange atutte ki ku ssomero naye oluusi tubaleka ne do their own things oluusi bakolera shopping then tulabye because you don't have time. So we have seen instances where abaana bagula omwenge nababiteeka mu byokulya. So during checking kubanga batuuse ku ssomero bacekinga bulungi omuzadde alaba omugaati yaloza just bread munda omwo asosenkamu ki atekamu omwenge obusaketi bwokyogerako bwotyo n'abawala mwezi nokupads bazisalamu ne bazisonsekamu those alcohol substances. So kiba kizibu nnyo for the schools to verify that these products have these substances. So sometimes you can't blame the school so much. It just comes from the parents. How have I prepared omwana wange kugenda ku ssomero? And then also abaana bali so exposed. They are too exposed to social media, tulaba obulango ku TV, national TVs are doing adverts of alcohol. So omwana ayagala omanya kano ke balanga buli lunaku kalimu kaki. Then tulina those children who are not cared for at home. Tulina ne to out of school adolescents. Those are like our street. So omwana owewaka, when they start associating with these children, they will learn those behaviors, of which they will end up practicing, and then they will have to get access to these substances. So as a parent, we know kumanya nti abaana baffe, we don't have to leave them unsupervised bebanga bali waka. Oluusi tukeera okugenda okukola ne tukomawo leeti tetumanya abaana baffe basiibye batya during the day. Have they moved out of the house? Yes, so we can't blame schools so much. Sometimes it's beyond their capacity. Because Chemani, when schools notice that the child is using substance, but taking action. Naye oluusi abazadde bebayita mu disciplinary committee tebajja oluusi basaidiŋŋa n'abaana baabwe bw'aba atuuse n'agamba omwana oba netasobola kikola muweereza omwana wange. So I think kibeeri bazadde ku transmedia okyekumiddeko ewamu ne spotlight webale nnyo omulimu gwokola webale akade kotuteekamu werekereza byonna byokola n'osalawo obeere ku transmedia obeere ku spotlight tukwebaliza ddala teweerabira okusubscribinga okumentinga ewamu n'okusharinga kasharingire munno katambuze ne munno asobole okumanya ensonga lwaki omwana wo ali bwati oba lwaki omwana we yayisa bwati ne bwati oba mu ngeri yonna omukugu abitubuulidde olwakadde tuyinza obutongerayo nnyo naye tusobola omukomyawo essaawa yonna singa muba mumwetaaze kuba bingi bye tutayogeddeeko abazadde namwe mwebeereremu omwana notuka ku ssaawa egenda ku ssomero omwana n'abanga yagenda okweshopingira n'okwata emitwalo 2 oba 5 nti gaago genda oshopinga buli kimu kyoyagala list wakikoze dda nti ye omwana n'agenda n'ashopinga omwenge n'ateekamu enjaga n'ateekamu buli kimu kyayagala because omuwadde right omuwadde akadde okulowooza kiki kyasobola okwekolera okitegeera n'essaawa ey'okubanga omwana oyo omutwala ku ssomero maama taata olina motoka oze ovudde ku mulimu tereta keesiyo ne muteeka mu mmotoka tokyekinze kumanya omwana ono apaakinze biki n'oluusi n'ebyewaka bimwaliza obipaakinga nga tomanyi faayo nnyo omuzadde okebere biki omwana byatwala ku ssomero ate namwe essomero omwana bw'atuuka mufe biba muteekawo bikebera oba byuma mubijjawa mubinoonye mukebere abaana bano ndabyeko amasomero gesitagenda kwogera manya
I credit them kubanga nze waliwo essomero natuuka nga basumulula n'omugaati bakebera tosi ku tosi baagala kumanya omwana talina simu omugaati guunya gutya guno kubanga bakugaba omwana asobola oyiwa walagi muki mumugaati omumukanya kulaba omwana alya mugaati naye mulowooza alya mugaati naye alyaki anywa walagi mugenda olaba ng'omwana avuddeko naye ng'ekimugjeeko kyeki bulagajavu bwa muzadde n'essomero essomero eryo ndiwa credit abaana paadi z'abawala bazeeteramu ebintu bingi so abasomesa n'abazadde mufeeyo nnyo ku nsonga eyo abasomesa waliwo abaana betwogeddeko abali mentally tortured abasomesa abaana abo bava wakanga emirembe tegiriiyo so n'abanga agenze ku ssomero naye afuneyo okwagala okumubudaabuda olumu abamu baba tebazze kusoma abazze kumala budde nakulaba baani abamwagala singa oba omuwadde akadde ng'omusomesa n'omutegeera omwana oyo osobola okumuzza mu layini n'oluusi okuyita muzadde we ne mwogera ku nsonga eyo kubanga omwana singa asigala ng'ali tochard essomero probability y'okuba nga aliddukamu eba half probability y'omwana y'okuba nga yetta eba half so tutaase omwana tutaase Uganda omwana wo ye mukulembeze w'enkya singa oba tomufuddeeko Uganda tekyalina bakulembeze news ky'omuhendo transmedia ewamu ne spotlight sigenda kusukka wano for God and my country nzikirize gwe mbadde naye ye atuweeka akagamba akasembayo tuve wano agamba kasembayo waliwo statement gye bagamba the parent is a book and the child is a learner. So if you don't regulate your book, your child is going to learn whatever we display. So kitegeeza ki abazadde tufube nnyo okulaba nga tweyisa bulungi in front of our children. Some of these things tugenda tulwana in front of our children, then it affects them mentally, of which if tweyisa bulungi, if you have any issues, go and sort them in your bedrooms. Don't let the children see bakulenga bamanyi nti my parents are peaceful, they also have to grow up and be peaceful, which makes them enjoy their life as they grow. If you do these things bakulaba, it's going to affect them and it will affect their mental health, of which at the end of the day bagamba, since my parents are fighting, what is my use here? Omwana afuna ekizibu, even something small, they cannot expose. Yes, they try to commit suicide, they try to abuse alcohol and drugs. So abazadde, let's take that mantle, tulabe nti tweyisa bulungi in front of our children. Then amasomero tufube nnyo tusomesa abaana to learn their sexuality. By the time baba ku ssomero balina okumanya nti as an adolescent I have to go through this, I have to do this to prevent issues such as pregnancy, HIV, alcohol use, so that by the end bafuuka aba adults ab'ebitiibwa ab'obuvunaanyizibwa. So sigadde Ahmed Babu, project officer ku kitongole kya Paradigm for Social Justice and Development. Tweyanzige tetugenda sukawo wano banange mutukirize n'alima wagonda ate era nanyuka for God and my country. I love you.